Yes. Well done. Thank you so much. Wow. You are the best. Well done. Oh, wow. Wonderful. Wow, thank you. I know. Tusa maxi zitali zize ku social media. Mupitu tukuwa maxi. Mu interview tewajiyita. Nembaga ze nagibawa. Wow. Hey. Let's go. Obulamu bwana babagaga kiba kirungi nnyo kiba kinyamba nange okwa justinga beera kati nange nsobola obeera nga beerawo buli kimu kibeera kirungi beera n'abaana nga bali smart abaana nga bagezi abaana nga like basobola okuinvitinga okufuna connections eri bazadde baabwe abamu ne tufuuka so close like nga twemitinga buli lunaku naye tubanga tuli ku ssomero banze n'abakyali bange nga ye obeekawo just nakubira nagamba jangu tuzanye mu game tunayogera tata n'ogendayo kati like kiba lutinga obeera n'emikwano gyo nomegasho ati you have two types of friends kuba naye bakyali bange nga like si be bali awo tino bali high profile tinga naye bakyali bange nga bali high profile so I'm a person who like knows how to live with people in a community. Ninga mwana mbadde mwagalana babadde bakuwa ku byokulya biki bye beetisse okuva ewaka akusomero lyaffe tebakkiriza parkinga somero lyaffe tulina rules and regulations so tubeera tuyamere eri provided by ensonga kiki ogenda omisinga ku ssomero lino bingi batica bange abamu mikwano gyange okusingira ddala this school team tubadde nga tukubira omupiira school team nnungi nnyo kati bakyali bange abamu simanyi banyinza like maybe nyinza okyusa essomero nembeera nga ndi walako nga simanya bansobola n'okujja okateninga matches so that's one of them that's good as well. Engineer oyinayo ewaka eyali oba relative yali abadde engineer olyokola oteekyo omuntu omwange n'emikwano mingi gyasinkana and we become so close but engineer abangi bemanyi nga mikwano gyange ebiseera ebisinga sobola n'okubira tala namugamba mutabani waffe kuleetadde tukiringemukko kati bwena mbalaba obulamu bwe babeeramu obweyagaza ate nga ndaba n'omulimu sigwe muzibu ennyo kasita osoma ebisigadde byonna obweyagaza ye dadi tomwebaza mu lugendo lwo ye omuntu ne gwensinga okwebaza beera kino abeereddewo nnyo abadde aprovidinga buli kimu ayogera ne ba teachers wema nga sikola bulungi era nga ŋŋamba era nange nga like amotivatinga ate nga ebintu bye ali simple tali so strict it's just like someone who is my parent but also my friend tubeerawo ne tunyumyamu so mwebaza nnyo okumbeererawo ate era akyaliwo nnyo bintu bingi byentambuza miziki yange abaddewo mu concert yange bintu bingi nga like asacrificinga nnyo mami omuwuliza era yadde ankubira nga ssaawa 5 zikonye wafunye mmeka mugamba sinnalaba naye kati oludayo waka ngenda mukubira mugambe naye nga twogera zo wafunye mmeka nafunye 11 aggregate division 1 kiki wasinza okukola subject kiki wasinza okukola nasinza okukola english ne science era nabagamba dda ku english buli omu abimanya ebintu biki ebibadde bifudde bize mu vacation yo concert yange mwagiraba ekimu ku byali binfudde bize olwaggwa music n'ennyimba nyingi ze mbategekedde ngerabeera nga nzitambulampola manager yejali manager wange gyali wadde yesi wa mawulire nnyo yakimanyi kati ebirabo byange byejo ebiri kasebuzo bivuddeyo ebirabo byo ngina beera nga mbifuna kyola ndibaza manager wange naye gyali negge wali osuubira meka personally naye sirina kyensuubira banze wembeera ku interview ntutwala nga ayogera ne mukwano gwange era bwe mwambuuza osuubira ki n'agamba sijagamba nti nsuubira kino naye nabagamba nja kukola first grade era kati kyenakoze kyenali nsuubira naye nga naye sisuubira nti specific obadde disappointed nezabu sezifulumye badde siri disappointed era omuntu ali disappointed talabika nganze era ebadde ewaka kyali wange yankyekingidde wanze kwe mbadde ntidde badde n'essimu yange bulungi webati nga buli kimu kwekiri nga just mbulako bitayipinga naye nga ntidde nenkubira mukwano wange nengamba nyamba nankubira essimu mu ddakiika nga 2 nangamba nafunye awo nensanyuka tatanajja nagamba tugende ku ssomero nti ngene mikwano gyo challenges kizosinkana ng'oli wano ku ssomero challenges zobadde oyitamu ng'osoma essomero teribadde na challenges nyingi
banga essomero ddungi naye nga like era nga omuntu like candidate yenna wandibuza ekibuuzo ziba challenges ezimu just making sure nti no bibalansinga ebyokuyimba ate nga wensoma kyekibadde ekimu ku byo naye era nkiyiseemu then nokumaking sure nti nooba obadde wamisize wa sobola omurecovaringa bibadde ebintu. Felicita the superstar kiki omugamba nawe omujoyininze kati mubaza nnyo okubeera nti no yajjamu omulaba yampa success card yali mulungi yali motivational mwebaza nnyo Kapiripiti okimuleseemu omugamba ki Kapiripiti naye mukwano gwange naye mwebaza nnyo bana mikwano gyange bebaza nnyo beera nti no been part of my life ate nga like tukola na music like fena tuli young people naye nga music waffe tumukola so mbebaza nnyo beera nti no motivate me thank you. mubuulirire akola ate naye okufuna first grade Kapiripiti waza naye agenda tuula anaatera just first grade omuntu ng'omuyimbi kati kiba kirungi kiba kinyamira kyenyiza omugamba so making sure nti no music amukola kubanga music tekikuma waggulu tenga n'ebitabo byonna abikola kasobola nga asoma ebitabo nga like making sure teyetaba mu bintu kuba Kapiripiti manyi muntu mulungi so tajja byetabamu ebyo just kusoma ebitabo making sure obeera focused. Kulya bulungi obeera nti nofunye first grade okusoma bulungi ng'abafanzi bange bebadde basuubira nesitaba letting down nesanyusa ba staff members bange naye mutima nensanyuka kulya bulungi. Basponsa bogerako kyamanya gabo gamanyi basponsa bange ba Dr. Studio ne Dr. Rajiv bebaza nnyo beera nti no bambeereddewo nnyo beera nti no bampeerera okuva wennagira wano paka wentuuse nga buli kimu bakiclearinga like n'ebintu nga tubikwata ku ssomero like maybe trips oba biki nga omuntu gwa balina beclearingira nga bo baclearinga bebaza nnyo okubeera nti no bambeereddewo adaze love era sibaleetenze down. Ebitabo tebyakumenya nnyo bimenya naye era oba olina okiyitamu kuba buli omu kyayitamu ate that's the key to success. Ebitabo bimenyamu katono naye kati ffe nga ffe obeera ng'omanya engeri yokikwasaganya obeera nga osoma naye era nga at the same time you have fun nga okwasaganya ne music. Brief in English. What do you have to tell your sponsors? You ready? I want to thank Dr. Studio Lukolere. Fresh kid, how do you feel today? I feel very nice, and I want to thank my sponsors, Dr. Studio Lukolere and Dr. Rajiv. Yeah man, First Daddy Uganda tuli wano ku ssomero nga tuli ku celebration oba okulaba ngeri ky'omwana gye yasomyemu. Era tuli basanyufu nnyo kubanga ebintu bitambudde bulungi first grade agijeyo. yafunye 11 ya 11 engeri gy'abeera bize nnyo music oba yanafuna meka kusinziira nga bwe bibadde nze mbadde mbeeranga naye mbadde musuubirira awo mu 8 we wati awo naye nga enjawulo ye 11 n'omunana kyonna kasa kiba nga kikola first grade tewali buzibu era ndi musanyufu nnyo lwa nsonga nti tebibadde byangu set up ya government nga bwe yabadde ya UNEB ukyengeeze mpulya nange era mu bantu abansinga eby'ebitabo manye nange ndi muwewewewe mu by'okutamu ebyo si kugamba nti obuwanguzi bwe obuteeka ku nze bw'omu wabula team management y'essomero yonna omukulu w'essomero basomesa bonna nange abadde ayiriba okuviira ddala mu pitu nga buli kimu mbeerawo mu kukubiriza kubanga omuzadde omumaye abeeraayo abuulirira buli kaseera nange mbaddewo nnyo mu first grade eno nange ninamu ki omukono kuba mbaddemu n'obweraliikirivu nga mbeera mu kansolingamu yaman basale ya wano yafunibwa mu 2019 awo emabega eri nga tumuleeta wano mu pitu waliwo management yasooka be bafuna basale eno manager Francis ne bampita manager Francis omukulu former manager Fresh Kid webale nnyo ekintu kye walimu mukadde ako 2019 nga wakagenda nga wakamufuna n'omufunira essomero lino so kintu kitambudde bulungi wadde byaliwo naye nga saawa eno ne bwoba okiraba I appreciate
kyewakola okwatagana ne Sudiru Paleria ne muteeka omwana wano nange ne ntandikirawo ng'omuzadde naye webale nnyo. So baatuyita nze ne maama we nga bamaze okwatagana ne mukulu Rajivu ne tujja wano ne tusayininga contract wano. Contract gye twasayininga yali ya P7 era olugendo tulugusiza P7 agimaze. So obudde buno Mukama yayongedde otusagulira omukyala Honorable Maama Nakiwala Kingi naye n'amuwa basale scholarship gyagenda okwasagala ya secondary ng'agenda gimuweera ku international school. Kyemanyi nti agenda muteeka Buziga gyagenda okusomera international school mu ssomero lye bayita Kabojja. Nga bw'omanyi nti kati international school byawukanamuuko ne bino. Kyemanyi nti agenda okuwunzika Kabojja, agenda kubanga ali qualified bulungi, ng'agenda oba ku diguli oba ku mirimu, nange okusoma kwange awo enkoma okutegeera. Njagala omwana ono nze nga nze mbadde njagala abeere looya, kubanga mu looya mwe muva abalamuzi, ng'oluusi asobola n'okuzoganyazooganyamuuko nga bw'olaba bannaffe bazoganya gavumenti eno. Naye ye alabika kubeera yinginiya kyayagala. Naye era ne yinginiya asobola okwesimbawo, tomanya nze njagala akule nga asobola okwesimbawo n'afuuka ng'abakyala ba Honorable, ba minisita. Kwe kusoma kwe mbadde njagala, future ye bwe mbadde njagala asome ebintu abeere nga wamaanyi nga munnamateeka. Oba oyagala kulembereko eggwanga mu maaso nakyo kisoboka kubanga abaana bato ekyokubeera omukulembeze w'eggwanga nakyo kisoboka. Oba okubeera MP muba MP mwe muva abo. Era bw'akula n'apiikinga n'ava ku kyayinginiya ye kyayagala n'agamba kati taata yaŋŋambangako okubeera munnamateeka. Era bw'agenda mu by'obufuzi nawo mu bya n'asoma bulungi nnyo n'abeera munnamateeka aba asobola okwasaganya ebintu ebyo. Naye ne yinginiya asobola okwesimbawo. So mutima gwe wateekamu ak'okwesimbawo n'atandika okuvuganya abasajja wano e Kampala. Muzeeyi Mutabazi abataliiwo naye nga wali eri enzigi bamugulira bugulizi bati. Convoy zimutambulirako zimugoberera ye future gye mwagaliza. Kwegamba ebyakulema oyagala mutabanyi wabikole. Anti laba kati essaawa eno bw'abeera nga Mukama yamubulesinga nga muto, ligimu gyali mukula nayo asobola otuuka emyaka 20 ng'abaana bano babadde ayimbira bonna bonna. Bw'abeera ku ballot paper bamanya nti ono yaani ye first kid basobola okuba nga bamulonda. Corporate schools gabadde malungi nnyo era omwana afunyemu emikwano gye yali talina oba egitali myangu kukola nga tosoma n'abaana b'amaanyi. Naye essomero ly'ebbeeyi limufudde okubeera ow'amaanyi kubanga abantu bakolagana nabo. Mubeera awo n'akunyumiza ng'ali mu kunyumya n'aba London, UK, ne bagenda okuwummulamu mu America bonna n'agamba ono tunyumya naye mukwano gwange ali America. Yawumudde ku ssomero n'agenda America. Abo bonna yabafuna, so basobola omufuukira ekiddako. Ndi musanyufu nnyo nti nno Mukama yasobola omuwa ekyo. Kwagenda okugattira ye ng'obulamu bwe nga ye n'emikwano gye. N'ekyo ye kyasuubira okukola ng'akuze nga Mukama amuyambye n'akula n'amala emisomo gye mu byasuubira okukola mu future ye oba nga yinginiya. Ng'ogyeko ebyange byeŋŋamba eby'okuzoganyamu byonna bisobola okukolebwa ng'ayambibwako emikwano egy'amaanyi. Tetutegera amasanyu gaki. And this is the mother, this is the uncle. So we really wanted to congratulate you, ma'am. This is great, man. Yeah. Afunye bunna. Bunna. Afunye bunna uno ye mother. Yeah, this is the mother. Your name? My name is Noembabazi Fantasia Makuru. Yeah, Noembabazi. Y'omu ku baana abakozi obulungi ennyo mu Kampala Primary School. Ayina 4
twagala okwebaza katonda twagala okwebaza abazadde bamuwala waffe Nowembabazi twagala okwebaza Dr. Sudiru Faleria engeri byonna byakoze okulaba nti abaana baffe bakola bulungi twagala okwebaza ne minisitule kubanga ate ffe tukusomesa netukati naye ate nabo be batuwabula nti wano mukole bwe muti kino kye mulina okukola so twege twagala nnyo okwebaza olw'ekiseera kino abaana mwena ab'omu mwaka oguwedde 2024 we want to congratulate you abazadde b'abaana bonna babadde mu kyomusanvu omwaka oguwedde mwebala emirimu abakozi mwenna okusingira ddala abasomesa ab'ekyomusanvu n'abalala bonna abasomesa abaana bano nga bakyali mu bibiina ebya wansi bannange mwebala omulimu gwe mwakola mwebalire ddala kale nno twagala okwongerayo nga tubagamba okumaliza nga tubaga nti ffe okukola obulungi tujja genda mu maaso tetugenda kulekeraawo Dr. Sudir yongera maaso n'okubeera nga obeera nga otuwa buli kintu kye twetaaga tukwebaza long live Kampala Parent School ate ne mwana waffe fresh kid Dr. Sudir gwe yawa basave naye yakoze bulungi nnyo yafunye obubonero 11 ate empisa ze ngera bwe mwena bwe mumanyi zagenda zitereera yajjanga kana kato ng'ebintu bingi tekabimanyi agenza okuva wano nga mwana ovunanyizibwa akoze emikwano akola mugezi era tumanyi nti neyo gyagenda mu secondary school agenda okwongera okubeera obulungi naye twongera okwebaza abazadde be babadde nnyo supportive mwebale nnyo mwebalire ddala ekirungi ekibaddewo taata we nga ye buli kiseera tubeera naye tumugamba omwana tumwagala abeere ng'asoma era ffe ku nnaku ez'okusoma oyo omwana abadde nga tavaayo nga buli lwe tulina nti tulina okusoma ng'abeerawo bino ebyokuyimba olumu abikolanga ggulo obanga ku sande naye ffe nga lunaku lwakusoma ate ekirungi ne taata we abadde mwami mulungi nnyo nga bwe kiba nti lunaku lwakubeera wano ng'omwana ayina abeerawo n'olwekyo tekirinaamu bwe kitutabudde mu kusoma kwe yes kyetwebaliza katonda ekyo ate okwasosietinga n'abaana b'abagagga ate ekyo kyoyo baana bamwagala naturally yayagalwa abantu bamwagala kale nabadde n'emikwano ate ffe abaana bawano bonna mumanyi bantu ba high class n'ekyo bonna nga bakolaganira wamu ngera abajjamu bulungi ekirungi nga mugezi ate naye ayina ebyo ebitone ebyokuyimba kwegamba nga naye ayina kyabasinga ng'asanyusa tubadde tumuwa ku assemblies nga tumuyita ne tumugamba nti jangu obeeko kyotukolera n'abako engeri gyasanyusamu abantu abadde ayagala nnyo abasomesa be kwegamba nga buli wabeera ayinamu engeri gyakolamu jokisi n'asesa abantu ate bwe kiba nti kubeera serious nga beera ku mulamwa kwegamba twagala okwebaza basomesa batuuse wano kye bamutaddemu no of course abaana twatuza abaana 215 abasinga bonna almost bayitidde mu ddaala erisooka